kati nga nzize ku nsonga y'abasibe okuba nti batandise okubasiba nga tebawozesezza then batuuke ekiseera nga bamaze okusavinga ebbanga lye baagala oba nga kyebagala okuyisawo kiyiseewo basooke babate ate nga tebalina musango. Ekyo gavumenti ez'abannakyemadi zikikola nnyo. Naye na wano wempangalira wano kyatukako ku bantu bemmanyi bannayuganda babasiba, naye lawyer waabwe bwe yagezaako ogenda okubalwanirira n'afuna okutiisatiisa mu kooti ne babasiba mu ngeri nga tebafunye beyiro era ng'obujulizi bubuze. Baabakaliga emyaka 8 ne bamala ne babata nga babagamba nti obujulizi bubuze. Kakati kino kye bakola bagezaako kudiringa, kitegeeza nti abantu bano abaakwatibwa b'amaanyi nnyo era Gaddafi yonna gy'ali ne banne bali makomera n'abalala baliyo katukkirize nti abantu basinga gavumenti amaanyi. Ekyo nga tumaze kikkiriza then tulina ebibuuzo bye tulina okwebuuza. Buvunaanyizibwa bwa musibe okunoonya obujulizi nga eyamukwata bumulemye okuleeta. Eddembe ly'omusibe liba terinyiriddwa nti omusango gw'omukwatidde omukutte ng'omanyi nti alina omusango kubanga tomukwatidde mu kikolwa ky'omuntu ono musanze ali mu kumenya nnyumba, ali mu kubba. Naye ogambye nti emisango gye yazza giyiseeko akabanga ne bamuwaabira, kitegeeza nti wakati mu kuwaaba wabeerawo okunoonyereza osobole okukwata omuntu oyo omutwale mu kooti ng'olina obujulizi mu 24 hours kubanga fayiro ye bw'omala omukwata n'ogikola n'omutwala mu kooti nga wayise essaawa 24 oba essaawa 48. Amakulu gaakyo nti obutalinyirira ddembe lye kubanga azina okubanga talina musango kikitwala abantu mu kooti okunoonya obwenkanya. Naawe okutta omuntu omaze naye emyezi 3 okyanoonya bujulizi kati ani ateeka obuleeta omusibe alina obuleeta kubanga gwe bukubuze. Kati kyenkugamba nti abalamuzi bano nabo badde emabega ne bafuuka ekizibu ne beegatta kubatulugunya bannansi ne bongera okubatulugunya olw'ensonga nti ku ssaawa eno omulamuzi yandibadde akugamba nti watasobola kuleeta bujulizi kakati kabafune beyiro bagende babeere bonoleeta obujulizi kooti ejja kuddamu ebayite era kooti nebawa ennaku ez'okuddamu okulipootinga nga ku kooti nga booleeta obujulizi. Kati kitegeeza nti kati gavumenti emaze tuwa omukisa nti tugenda okunoonya abasibe abaabuzibwawo, tugenda n'okuyambako gavumenti okunoonya obujulizi batebulina kubanga tukooye okuba nti abantu baffe basibwa mu ngeri y'ejjoogo. Wano juuzi bakutte omulamuzi bamukwatidde Bungereza ate nga ku balamuzi abakulu e Uganda yalajanidde mu kooti ng'atidde okusibwa naye nga ewaabwe gye bava babalagira bulagizi nti oyo musibe era nabamusiba. Kati abalamuzi okuba nti abantu baddukira mu maaso gaabwe ate bo ne bongerako okubatulugunya tuyinza okulowooza nti babulabe nnyo okusinga n'abo abatulugunya abantu olw'ensonga nti ono akuba omuggo n'akumenya eggumba okwewonyaako nakutwala ku poliisi okwewonyaako nakutwala omulamuzi tulowooza nti omulamuzi yandibadde akuterawo embeera ekujja mu buzibu obwo n'ogenda n'ojjanjabibwa naye ate abalamuzi bongerako bongezi kitambaala then oziire ddala suffocating okwongera okuttira ddala wakati mu bulumi kubanga ate ye ava okulumya omubiri naye n'akulumya obwongo n'akulumya n'omutima kubanga takuwadde bwenkanya. N'olw'ensonga eyo tulowooza nti looya nga bw'agambye nti ensonga eno be basuseeko tebagenda kugiggusa kubanga tebalooya bo beeyunira nnyo ku kyokusaba beyiro naye ne batatunuulira omuntu ono gwe baakwatira e Kampala ne bagati omusango yaguddiza Masaka fayiro ye ekola ki e Kampala. Fayiro ye ekola ki e Kampala lwaki tebeera owolereza omusango. Era ekyokubiri bw'oleeta abajulizi nga bo bajja bakyukakyuka kati mu kukyukakyuka kwa banisima abawabi ba gavumenti najja nga akyukakyuka n'aleeta omuntu ate ali wansi we atasobola kumenyawo kunoonyereza kw'oli then oba otadde obulamu bw'abantu mu kubalumya obulumya okuba nti tolina kigendererwa naye okubabonyabonya kubanga obatidde olwa activities zaabwe oba eddembe lyabwe ery'ebyobufuzi. N'olw'ensonga emisigadde eri bannayuganda okusitukira mu bitongole ebiramuzi kubanga bo tebagenda tuwa bwenkanya fe tugenda okubwewa. Twali wano juuzi kati mu nsonga eno yennyini balooya baba n'obunafu oluusi abamu sigamba bonna naye ne baba nekkobaane oba ne baba n'obutamanya simanyi oluusi baba lwaki bakola ebintu bino. Tubadde n'omusango gwa kooti enkulu bwe yayimiriza kooti y'amagye okuwozesa abantu ba bulijjo. Mu kiseera ekyo waaliyo Dr. Kizza Besigye, waaliyo n'omusajja gwe bayita Aaron Kiiza, naye kooti yawa ekiragiro negamba nti kooti emenya amateeka n'ebyakolebwa byonna bibadde bimenya amateeka negamba nti abantu abaliyo bonna bateebwe, bonna ababadde bakyawoza emisango bateebwe, ababadde bakyawoza kooti bwe yataputa bateebwe, abali ku trial ababadde basalirwa fayiro zaabwe zireetebwe mu kooti y'amateeka eya bulijjo badde mubeekebejje emisango egyo balabe obanga babasalira mu butuufu obanga babasalira mu bukyamu. Tewali munnamateeka wa Uganda yataputa kintu ekyo, tewaliyo munnayuganda wa Uganda yataputa kintu ekyo.
bonna nga babaye nga bakitapula kifula nenge nga bakugamba nti Anthony General yalina okuvaayo n'awandiikira kooti y'amagye nti okubawa abantu abo naye nga bakugamba nti kooti y'amagye teriiwo. Kakati era ne bakugamba owekkomera ye n'abyensamba waite kimukwatako naye balooya bagenda mu maaso nga bakugamba nti balukwago bennyini nga bakugamba nti bawandiikidde Anthony General era bawandiikidde kooti y'amagye ebawa abantu abo gye byagenda okuggwera nga Besigye bamutadde mu kooti y'abantu ba bulijjo. Naye abasibe ba Nuupu abatawozesebwanga bo tebateebwanga na kakati era gye bali kubanga balooya be bakyusa entaputa y'abalamuzi naye nga ate abalamuzi mu kutaputa nga bamumaze omusango ogwo batugamba nti buli kimu kiwedde era basibe ku ssaawa zino okubeera amakomera bamenya amateeka. Amateeka ge batategeera kooti bye yataputa bye batategeera oba bamala bekyusiza mu kitinga embazi nga obafunawo ssente ne bagabana okulivansinga ekyali kisaliddwawo. Now lwaki njogera ebintu bino? Juzi nalabye Ironi Kiza nga balooya be naye looya naye ne balooya be nga bazze mu kooti nti okumusabira beyiro. Basebo ne bannyabo njagala twefumiitirize. Ironi Kiza yakwatibwa mu kooti y'amagye nga bagamba nti ayisizaamu ekooti amaaso. Kooti y'amagye neemusalira omusango neemusiba emyezi 9. Omusango bamusiba nga teyewoozezzaako ne bamusalira. Era n'ekibonerezo kye baamuwa nga tekikwatagana n'amateeka kigagamba kubanga bagamba nti omuntu asibye omwezi gumu oba naawe engasi yasente ndowooza ba 12 siringi 10 bameka ku byonna twali kyamukolebwako naye bamukaliga emyezi 9 bamusalira emyezi 9. Naye ate balooya bakugamba nti ate bali mu kumusabira beyiro. Omuntu gwe baasiba gwe baasalira basobola omusabira beyiro mu kutegeerako kyandimu okutegeera omuntu eyasibwa ng'asaliddwa omusabira beyiro simanyi we kirina kubeera kubanga ne wabanga bamusabira beyiro kati ebbanga lyamaze mu kkomera lijja mu kibonerezo kiri mu mateeka ago agavunaana omuntu eyisiza obubi mu kooti ebbanga lyaliyo limala bulungi aba alina kuvaayo buvi. Kakati tulowooza nti balooya be mu kifo ky'okwemulugunya okugamba nti omuntu ono bamusiba mu kyamu n'olw'ensonga eyo alina okugibwayo ku kiragiro kya kooti n'omusango ekibonerezo kisazibwemu agibweyo okusinziira ku ntaputa ya kooti betaputa omusango kooti ya ssemateeka ate bo bakugamba nti bamusabira beyiro. Uganda tuli nnomo balooya betutunuulira bakola omulimu omulungi oba bamala ne basasulwa ne beebuzaabuza psychologically ne bakyusa statement enayo ensonga yakutunulwamu tutunulire nnyo omusango guno gwa kooti masho oba kooti eno omusango guno gwakabaziruka biki kooti yasala etya omusango guno byakyuka bitya okuba nti abantu abaali balina okubanga bava makomera balemerayo abakyawoza balemerayo naye n'abaali abasibe nabo balemeddeyo ne be baasalira ate ono ga nti babasabira beyiro ani mukyamu. Mukama abampeera omukisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka tusobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.